Essula y'e11. Ekigambo ekyajjira Yeremiya ekyava eri Mukama nti, muwulire ebigambo eby'endagaano eno, era mugambe abasajja ba Yuda n'abo abali mu Yerusaalemi, obagambe nti, bw'ati bw'ayogera Mukama, Katonda wa Isirayiri nti, omusajja akolimirwe atawulira bigambo bya ndagaano eno, gye nalagirira bajjajjammwe ku lunaku lwe nabajjira mu nsi y'e Misiri, mu kikoomi eky'ekyuma, nga njogera nti, mugonderanga eddoboozi lyange, mubikolenga nga byonna bwe biri bye mbalagira. Bwe mutyo bwe munaabanga abantu bange, nange naabanga Katonda wammwe, ndyoke nnywezenga ekirayiro kye nalayirira bajjajjammwe, okubawa ensi ekulukuta amata n'omubisi gw'enjuki nga leero. Awo ne ndyoka nziramu ne njogera nti, Amiina, Ayi Mukama. Awo Mukama n'aŋŋamba nti, langirira ebigambo bino byonna mu bibuga bya Yuda ne mu nguudo ez'e Yerusaalemi ng'oyogera nti, muwulire ebigambo eby'endagaano eno mubikole. Kubanga nategeereza ddala bajjajjammwe ku lunaku kwe nabajjira mu nsi y'e Misiri ne leero, nga ngolokoka makya era nga ntegeeza, nga njogera nti mugondere eddoboozi lyange. Naye ne batagonda, so tebaatega kutu kwabwe, naye ne batambulira buli muntu mu bukakanyavu bw'omutima gwabwe omubi. Kyenava mbaleetako ebigambo byonna eby'endagaano eno gye nabalagira okukolanga, naye ne batabikola. Awo Mukama n'aŋŋamba nti, okwekobaana kulabise mu basajja ba Yuda ne ku abo abali mu Yerusaalemi. Bakyusa okudda mu butali butuukirivu bwa bajjajjaabwe abaagaana okuwulira ebigambo byange, era bagoberedde bakatonda abalala okubaweerezanga. Ennyumba ya Isirayiri n'ennyumba ya Yuda bamenya endagaano yange gye nalagaana ne bajjajjaabwe. Mukama kyava ayogera bw'ati nti, laba, ndibaleetako obubi bwe bataliyinza kuwona, era balinkaabirira naye siribawuliriza. Awo ebibuga bya Yuda n'abo abali mu Yerusaalemi baligenda ne bakaabira bakatonda be bootereza obubaane, naye tebalibalokolera n'akamu mu biro mwe balabira ennaku. Kubanga ebibuga byammwe bwe byenkana obungi ne bakatonda bo bwe benkana bwe batyo, Ayi Yuda, era ng'enguudo ez'e Yerusaalemi bwe zenkana obungi, bwe musimbidde bwe muti ebyoto, ekintu ekikwasa ensonyi, ebyoto eby'okwoterezangako obubaane eri Baali. Kale ggwe tosabiranga bantu bano, so tobayimusizanga kukaaba newaakubadde okusaba, kubanga siribawulira mu biro mwe balinkaabira olw'ennaku ze balabye. Muganzi wange afaayo ki mu nnyumba yange? Kubanga akoze eby'obukaba n'abangi, n'omubiri omutukuvu gukuvuddeko. Bw'okola obubi lw'osanyuka. Mukama yakutuuma erinnya nti omuzeyituuni ogwera, omulungi nga guliko ebibala ebirungi, n'eddoboozi ery'oluyogaano olunene agukumyeko omuliro, n'amatabi gaagwo gamenyese. Kubanga Mukama w'eggye eyakusimba akwogeddeko obubi, olw'obubi obw'ennyumba ya Isirayiri n'obw'ennyumba ya Yuda bwe beekolera nga bansunguwaza olw'okwotereza Baali obubaane. Awo Mukama n'akimmanyisa ne nkimanya, kale n'olyoka ondaga ebikolwa byabwe. Naye nali ng'omwana gw'endiga omuwombeefu ogutwalibwa okuttibwa, so saamanya nga bansalidde enkwe, nga boogera nti, tuzikirize omuti wamu n'ebibala byagwo, tumuzikirize mu nsi ey'abalamu, erinnya lye baleme okulijjukira nate. Naye Ayi Mukama w'eggye asala emisango egy'ensonga, akema emmeeme n'omutima, ndabe eggwanga ly'oliwalana ku bo, kubanga ggwe ntegeezezza ensonga yange. Mukama kyava ayogera bw'ati eby'abasajja aba Anasosi abanoonya obulamu bwo, nga boogera nti, tolaguliranga mu linnya lya Mukama, omukono gwaffe guleme okukutta. Mukama w'eggye kyava ayogera bw'ati nti, laba ndibabonereza, abavubuka balifa kitala, batabani baabwe ne bawala baabwe balifa njala, so tebaliba na balifikkawo, kubanga ndireeta obubi ku basajja aba Anasosi, gwe mwaka mwe balijjirirwa.